Tuli ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero omukulu Mathias Mpuuga Nsamba azzeemu okufuna omukisa ogubuuza ku His Excellency ekiri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine naye nga tumanyi nti omusiiwuufu w'empisa era empisa zitambula nsiiwuufu bw'atyo Mathias Mpuuga Nsamba President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bw'akozesezza omukisa amufune chance ddamu okumubuuzaako era bakwataganeko mu bugalo omukulu alaze nti yeetabyagala era engalo ze omukono aguggyeewo n'aguzza ebbali kintu ekiraga nti nno omusajja alina mutima gwe mulala nnyo mutima we gwa kinnanfuusi nnyo naye nga ye President atuukirizza obuvunaanyizibwa bw'atyo n'agera n'amubuuzaako tetujja nnyo okufaayo nnyo Mpuuga ngeri gye yeeyisa kubanga era ye n'atannamanya amagezi ge nti ge matono muntu atuusa akubuuzizzaako weefudde wakabi osigadde nga weetuuzizza naye nga byebyo tuli mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wano ku Lubaga Cathedral era ng'olunaku lwaleero lunaku lwa Palm Sunday Ssaabasajja Kabaka yasiimye amazaalibwa ge agakulize wano ku Lutikko e Lubaga era ssaawa yonna omusaalanda ajja kuba ayingirawo ndowooza olaba abantu b'e Lubaga bwe beetegekedde Ssaabasajja Kabaka baatimbye bakoze buli kimu kale kwegamba buli kimu kitambula ddala fantastic era buli kimu kirungi nnyo nnyini ddala. Paapa naye alina bajjenero
ayagala okukwasa paka Ssaabasajja Kabaka emyaka gyo 7 egy'ekitiibwa obukulembeze bwo ebintu by'okoze ebigambo oluusi n'okusirika kwo okuluŋŋamya kwo gwe wammaffe abantu bo bituwe essuubi n'obutawuuka tutuukenga ku buwanguzi. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro kitaffe Ssaabasumba ayagala okukwasa ekifaananyi kya Lutikko eno. Ayi Ssaabasajja tukutonedde ekifaananyi kya Lutikko eno ewezezza emyaka 10 bukyanga etukuzibwa. Nga wano weetudde nga kitaffe Ssaabasumba bwe yakutegeezezza waatuweebwa jjajjaawo Kabaka Mwanga mu 1809. Obwakabaka bwo busimbidde ddala mu Katonda kubanga ddala Omukama ali mu kifo kino ekiyungiddwa ddala ku ggwe okuviira ddala mu bajjajjaabo. Ssaabasumba nga amaze okuwaayo ebirabo ebyo tujja kuyimirira tuyimbe oluyimba lwa Kereziya. Laudate Dominum omniscientes, laudate omnes populi. Saba mu kiseera kino tukube engalo nga twaniriza Katikkiro genda tutuusaako obubaka. Kitaffe Ssaabasumba, abanjuzi ababiri Monsignor Lawrence Semusu n'owekitiibwa Noah Kiyimba abagenyi bonna babanjudde. Mbalamusiza era mbassaamu nnyo ekitiibwa mwenna. Engalo muzikube zinoge. Mbalamusiza nnyo mwenna era mbeebaza okujja ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kkojjange.
mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu Lubiri alamula Obuganda. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'abantu ba Buganda bonna, njozaayo z'Omuteregga Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka waffe, olw'okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa olunaku lwa leero. Okuzaalibwa kw'Omulangira Mutebi kwatuukira mu biseera bya kazigizigi nga Ssekabaka Edward Muteesa II ali mu buwaŋŋanguse. Namasole Sarah Nalule Kabejja bwe yagenda okulaba ku Ssekabaka Muteesa yali mu Bufalansa, Ssekabaka yali yeetegudde obutiti bw'e Bungereza, n'agendako mu maserengeta ga Bufalansa mu Julayi 1954. Kabejja n'agenda okumulabako. Ekibala ky'obugenyi obwo ekikulu lyali ttu lya Mugema. Era Kabaka Muteesa n'agamba abaamuli ku lusegere nti Kabejja bw'alizaala omwana omulenzi, era Abaganda ne bakkaanya n'ekirowoozo kye, omwana oyo alibeera kabaka waabwe. Ebigambo bya Ssekabaka Muteesa byali bya bulanzi, kubanga Omulangira eyazaalibwa nga 13 Apuli 1955 mu ddwaliro e Mulago, emyaka 7 egiweze leero ye Kabaka wa Buganda owa 36, Ronald Mwenda Mutebi II. Obuganda buyise mu bisoomoozo bingi, naye tewali kyenkana ekyokuyiwa omusaayi n'obusambattuko bwa 1966 obwavaako n'okuwera Obwakabaka. Buganda bukyebaawo ng'Obwakabaka yakayita mu biwenda 3 ebyakayuuguumo nga Namulondo teriiko kabaka agituddeko. Akayuuguumo akaasooka kaaliwo nga Chwannabakka abuze, era kiteeberezebwa nti waayita emyaka nga 20 Obuganda ne bulyoka butuuza muzzukulu we Kimera eyava e Bunyolo ng'azaalibwa Omulangira Kalemeera, omwana wa Ssekabaka Chwa ow'olubereberye. Akayuuguumo akookubiri kaaliwo mu Myanga. Abeeru okuva mu Bulaaya naye okusingira ddala Abangereza bwe baalemesa Mwanga II okutereera ku Namulondo, n'etuuka n'okutulibwako Baganda be 2, Ssekabaka Kiweewa ne Ssekabaka Kalema, nga nnyiniyo Mwanga waali. Gye byaggweera ng'Abangereza batuuzizza omwana wa Mwanga Daudi Chwa ku Namulondo mu 1897 nga kitaawe mulamu. Akayuuguumo akookusatu keeko ke Nakoonyeekedda aka 1966 akaavaako n'okuwera Obwakabaka mu mateeka si mu mitima gyaffe. Obwakabaka butulimu musaayi, bwe po otunyuunyeemu omusaayi
naye amateeka gagamba tebuliiwo. Bakabaka ba Buganda basatu batenderezebwa mu byafaayo byaffe olw'okuzza eŋŋoma n'okutebenkeza Namulondo. Asooka ye Kimera. Owokubiri ye Daudi Chwa. N'owokusatu ye Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Gwe tuzza okwebalizibwa Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eky'emyaka 7. Naye Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri mu byafaayo mwali olw'obutatya Bangereza ku myaka 29 n'abagamba timujja kulya nsi yange 1953. Abaazaalibwa mu myaka gye6 weebali weetuli, egy'e7 n'egy'e8 Obwakabaka twabuuliranga mu byafaayo, naye omulembe omutebi gubutulaze era tubwenyumiririzaamu nnyo. Obwakabaka gwe mubumbirano ogw'obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'ebyo bye tukkiririzaamu ng'Abaganda oba kale ng'abantu ba Buganda. Kabaka ke kabonero era ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiririzaamu. Awo nno emyaka 7 tetubala mibale, wabula tugirabamu okukakata kw'empagi eziwaniridde Obuganda. Bwe twali tuteekateeka okujaguza amazaalibwa ga Kalema Kansinjo ag'emyaka 7, twateesa tugatambulize ku miramu emikulu 4. Ogusooka gwe guno gwe tuliko ogw'olwaleero ogw'okwebaza Katonda afuga eggulu n'ensi, okubikka akasubi ku mutanda waffe okuva ku buzaale bwe, okusoma kwe, okuvubuka kwe, mu buwaŋŋanguse, mu lutabaalo lw'okuzzaawo obwakabaka, mu kuwayira kwe. Okuwayira mukutegedde? N'Abagereka temumulaba. N'okukulaakulanya Obuganda ate n'okutuwa essanyu n'essuubi. Katonda Kabaka waffe amukoledde ebinene, tumwebaza nnyo. Omulamu ogwokubiri gubadde ku byabulamu. Okuva mu 2014 tukuza amazaalibwa ga nnyinimu nga galiko ensonga y'ebyobulamu bye tulondoola. Era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza byabulamu, obulamu obwakabaka naye n'obulamu bwaffe ffenna okuba abantu abalamu. Twatuukira mu biseera bya kazigizigi. Okwo twagasseeko n'amalwaliro agabbuddwa mu Kabaka Muteesa owokubiri alibwako omulangira olw'okujjukira okulafuubana kwe ku byobulamu mu Buganda ne mu Uganda yonna. N'alinnya Sarah Kagere, tuli naye wano, Kabaka gwe yatuwa okutuusa obubaka bwe mu kutongoza eddwaliro eriri mu Ggombolola mu Myuka Busimbi, Emityana mu Ssingo. Tetumanyi bulungi bannabyafaayo bye baliwandika ku bulamu bwa Kabaka Mutebi owokubiri mu bujjuvu bwabyo, naye ndowooza ebyobulamu biribeera ku mwanjo. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku byanjigiriza. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise, n'ategeeza abantu be nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Ng'oggyeko okugunjula omwana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu, ekyetaaga ekiddako kwe kumuwa ebyenjigiriza n'okumubangula.
mu mulembe guno omutebi ebyenjigiriza bigeraganyizibwa ku mmere omuzadde gy'awa abaana be. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga siniya, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Kangaawo ono nga ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Bulemeezi, yazimba ekizimbe gaggadde n'asaba kigulwemu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Era nagenda embuga ne ntegeeza Sseggwanga nti olw'omulamwa gw'ebyenjigiriza Kabaka gwabaddeko ebbanga lyonna, kisaana ekizimbe ekyo kimubbulwemu amannya ge, era Kabaka naye n'asiima bw'atyo. Ku olwo Kabaka yatuwa Nnaalinnya Victoria Nkinzi okututuusaako obubaka bwe. Omulamwa ogwokuna gubadde ku bya bulimi. Kabaka Mutebi bwe yali akamala emyaka 16 ku Namulondo, yatongoza omwaka ogw'okukola mu budde obwo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yali Katikkiro mu ssaza ly'e Busujju, era ye kennyini Kabaka n'alabibwa ng'awesa omugongo ng'abyala lumonde. Oba mukawulidde ako? Kabaka yennyini yakwata mu ttaka n'abyala lumonde. Ako kaali kabonero akakubiriza abantu ba Buganda okukomya okunyooma omulimo gw'okulima, era ng'ali e Busujju yakubiriza abantu be okuba n'emmere emala. Mu 2016 Ssemunywa yambuuza enteekateeka nze ne bannange be babanjulidde bwe tuli mu gavumenti ye gye tulina okulwanyisa obwavu, okusinziira ku bwavu bwe namutegeezanga nga bwe nabanga mbulabye mu Buganda nga tuli mu nkola ey'ettoffaali, kuba yonna twatuukayo. Ekiteeso kyayisibwa mu kabineti ya Kabaka mu kwanukula ekibuuzo kya nnyinimu ku bwavu, era kyali kyakkomyawo mumwanyi, era nagenda mu lubiri ne nkimwanjulira era n'akisiima. Bwetyo twatandika kaweefube wamwanyi terimba afuuse